Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kati ono abuuza nti okuloota ekiwojjolo tulina kye tukirabiramu era ekiwojjolo kitegeeza ki? Ono nno abuuziza mu Tanzania, abuuza nti ekiwojjolo kye ki singa okiraba oba singa okiroota. Akati ekiwojjolo kitambula emirundi ebiri. Ekiwojjolo kitambulira mu kitundu eky'obulongo, era singa mubeera muyita abaana ekiwojjolo ne kijja abamwana, ekiseera ky'obulongo ebiwojjolo bisobola okwetaba mu kitundu mwe mubeera nga bingi, oba buli w'otuula ne bibeera nga bijja nnyo mu kiseera eky'abaana singa oba otegedde nti ndi mu kiseera kya balongo. Kyokka bwe kitaba kiseera ky'abaana, ekiwojjolo kitambuliramu jjajjaffe bamweyana. Era bw'olaba ekiwojjolo bamweyana abaakubanja, ekyo nno abakimanyi batono, era omulala ayinza okukiwulira n'akigaana. Naye ekiwojjolo kyekyo okitegedde, kisinzira budde ki, kisinzira okiroosa otya. Era ekirooto eky'ekiwojjolo tuba twagala oli n'akiwa bulungi. Ekiwojjolo kitambuliramu bamweyana, kyokka bamweyana atambulira mu bintu bingi. Atambulira mu balalu, atambulira muntu nga si mulalu, nga oluusi asibye amadreedi, atambulira mu bantu bano abasiba balansi, atambulira mu baserebu ab'enjawulo, abantu ab'enjawulo, abaniganiga bwe batyo baserebu. Jjajjaffe bamweyana atambuliramu nnyo. Jjajjaffe bamweyana atambulira ne mu nseenene, era osobola okulaba enseenene lwakuba nti enseenene zijjiramu abalangira mu bika eby'enjawulo. Gamba mu Bwandawula enseenene osobola ogiraba, mu Bwakawumpuli osobola ogiraba, ate ne mu Bwakiwanuka osobola okulaba enseenene, ate ne mu Bwandawula olaba enseenene, ne mu Bwamuwanga abo nno be balangira, ne mu Bwakabaka bwe bagambira nti bw'oloota enseenene oba oloota bafu. Ekitundu ekyo kiri mu kirangiro ekikulu ekitudde mu Bwakabaka bulamu. Ekitundu kya jjajjaffe bamweyana kigatta enseenene zonna, kubanga bamweyana agatta emisambwa gyonna. Singa mubeera nga mwajeemera lubaale, omusambwa gwa bamweyana gubeera nnyo ku mwanjo, kubanga emisambwa gyonna giwummuza ebikola wansi ne gibasindikira jjajjaffe bamweyana, n'abeera ng'agatta obulangira bwonna n'alyoka abuvuyanga. Bamweyana mulangira ddala, era nga bamweyana bamusamirira okutandika okumuteekerera wansi okuviira ddala kacupa ka walagi, enjaga, amayirungi, okitegedde, okuviira ddala wansi bw'otyo n'ogenda mu mbiri n'obeera ng'obeera omuwa ebibye, kuleeti za bbiya, mwenge, walagi, njaga, biki bw'otyo, n'akusaba ekkutiya n'ogikolamu ekkanzu bw'otyo. Naye ekkutiya eyeetuuka n'ewummula. Ekyambalo ky'abamweyana ekikulu, kutiya, ekkutiya eyajambala ate ekkutiya esobola okukola ensawo, kyokka ate ogwo omutendera gwa kito, okitegedde ogw'ekkutiya. Era bw'osanga oli nga ayambadde ekkutiya yagikolamu ekkanzu, aba akyali mutendera gwa kito. Gwa kito gw'abasookerwako bamweyana batannatereera, aba akyali mu kitundu kya kalalu. Era mu katuntundu ako bamweyana aba agabanga mulalu, era mu katuntundu ako aba agaba nnyo lwakuba nti ssente ezo ziba za kookoonyo, aba azireeta nnyo naye ate oba tolina ky'ozikolamu. Era mulimu abasawo abamu g'osanga nga ayita bamweyana n'ateekako ekyambalo ky'ekkutiya, abamu baba bakitunga ng'ekkooti oba kabuuti, n'omusanga nga musawo ayambadde ekyambalo ky'ekkutiya yeekatankira walagi, naye nga musawo emmandwa weeziri era asawula era ajjanjaba. Omusawo oyo aba akyali mu mutendera gwa wansi ogwa jjajjaffe bamweyana mu kitundu ekyakalalu. Era ebyambalo ebyo bituuka ne biwummula, kubanga ekyambalo ky'ekkutiya kya busungu, era ekyambalo kya kkutiya kirinamu olugero ti ebizibu kkutiya, era ekyambalo ekyo bakyetikkula, era ekyambalo ekyo kikolebwamu ensawo y'abamweyana ate kivaamu ekyambalo ky'abamweyana gamba ng'ekkanzu. Naye bw'ogenda weeyongera okumanya bamweyana akutikkulako ekkutiya eyo era ng'agikutisse butissi ku mutwe
nagamba nti gamba nti ebizibu kutya era oluvannyuma n'agikutikkulako kubanga ekkutya musango. Ekkutya kyambalo eky'obusungu. Omutendera gwa Bamuyana ogw'okumukuba okumutta mu biseera eby'ekitundu ekyokubiri mu misambu emizaale. Bamuyana ekkutya eyo mwe yattirwa, mwe yakubirwa. Ekyambalo ekyo kikulu nnyo gy'ali era kyakulembeza. Era bw'osamira Bamuyana nga tomuwadde ku kkutya tatereera. Ekkutya yeesooka ne kuddako ekkanzu. Bamuyana ava mu kkutya n'ayambala ekkanzu etaliiko ngabo. Ogwo nagwo mutendera gwa kubiri. Omutendera ogwokubiri bwe guggwako Bamuyana asabira ddala ekkanzu eriko engabo bulungi nnyo. Era Bamuyana n'adda mu Bulangira. Bamuyana alina ekitundu mwabeerera nga takyakombera ddala ku walagi. Ate walagi bw'amuvaamu n'adda ku mwenge ogwa bbiya, omwenge omuzungu, zi champagne, vyandi n'emyenge emirala emizungu egyo ne bbiya. Ate n'ekyo ekitundu era atuuka n'akiwummuza n'adda ku kitundu eky'omwenge ddala omuganda. Okitegedde? Era Bamuyana mu katuntundu akaba takyekatankira walagi, aba takyekatankira njaga kubanga aba atulidde ddala mu kitundu ky'Obulangira. Kitundu ky'Obulangira ekyo ebiseera ebisinga obungi bakituukamu abazzukulu batabaalira ddala paka Kasengejje. Ebituntundu by'embiri eby'embuga byonna otuuka n'obivaamu n'ogenda mu kitundu eky'Ekatereke mu Lunnya mu lubiri lwe. Olubiri olwo nno lwali lwa Ssekabaka Kalema mu mirembe egyo. Era mu mirembe gya Ssekabaka Kalema lyali kkomera omwaba ng'akalabba abakopi nga basobezza. Olubiri olwa Ssekabaka Kalema lusangibwa Katereke mu Lunnya. Eyo nno ogwo nagwo mutendera otuuka n'oguvaamu n'akuyita ewa jjajjaawe e Kasengejje. Jjajjaawe nno ye Bifuulanye, ayitibwa Bifuulanye Mugogo e Kasengejje mu Ssengejjero. Awo nno Bamuyana abaatuukidde ddala mu Bulangira era abeera takyakozesa bintu bya kiralu. Abakozesa mwenge, abaatuula bulungi n'alamula nga bw'olaba emisambu emirala. Era atandika okutuula ku mmeeza y'emu ne baakawumpuli bamuwanga bandawula. Era waliwo ekituntundu Bamuyana woyinza okusangira ng'anywa mubisi gwa njuki oba omwenge omuganda ng'omanya nti Obulangira bukkalidde. Akati Bamuyana abalangira bwe bamala okubanja ne bakoowa badda ku bbali ne basindika Bamuyana omu. Bamuyana n'ayambala entebe z'abalangira bonna. Era Kabaka asobola okuba nga ababanja naye ng'olwota omusajja ali mbiddugavu oluusi asibye amadreedi naye ng'ayambadde biddugavu ne bakuga nti oyo Kabaka naye akubanjiza mu kitundu kya Bamuyana. Osobola omulootera mu balangira abalala bamuwanga era n'omuloota ng'atudde mu kkubo lyo bakawumpuli bandawula. Ekyo kitegeeza ki? Nti bajjajja mwe baatuuka ne babanja ne bakoowa ne baga katusindike omugezi nannyini buzaabuza nannyini kuwubisa. Bamuyana n'asooka abalumira emyaka 2 naye nga tababuulira mazima. Akati enseenene zino, enseenene zitegeeza abalangira ab'enjawulo. Ku Lusanja etegeeza Kabaka Ndawula, enseenene ya Kiragala etegeeza Kabaka Ndawula, enseenene ya Kulubazzi etegeeza Kiwanuka mu kituntundu ekya Kabaka Ndawula mu katundu k'Abasese, enseenene ya Mulangira etegeeza Kiwanuka ddala Ssenjuba Sseggulu Ligamba. Akati enseenene zonna zeekuŋŋaanya wamu zonna ne tuzituuma enseenene endalu. Era nga bwe yakibwako omusana togigoba n'ogikwata. Kyekitundu kya jjajjaffe Bamuyana mwakuŋŋaanyiza obuyinza bw'abalangira bonna n'ajja n'abakiikirira mu kubanja. Era nga Bamuyana bw'aba abanja teba mulangira akunyega omala kutegeera Bamuyana. Era bw'obeerangako olubaale ne bakugamba nti sooka otegere Bamuyana olyoke okole ebirala ng'omanya nti abalangira ne bw'obakoowola toyinza balaba. Era ne babeera bazze ku mitwe babeera boogera bya bulimba. Olina kusooka kujja Bamuyana mu kkubo ddyo n'olyoka osamirira abalangira bali. Bamuyana alabikira mu bitundu eby'enseenene, alabikira mu bitundu eby'abalalu, ebyabasibya amadreedi, ebyabasiba balansi, ebyabaserebu ab'enjawulo. Ate Bamuyana alabikira mu kiwuka eky'Ekiwojjolo. Era nga bw'okiraba
kisinziira mu bubaka bwo, kubanga osobola okukiraba ng'ate olabye balongo. Mu kaseera ka balongo ate n'ogamba Mulangira yagamba ono bamweyana n'olaluka. Kisinziira obubaka obufunye otya. Obubaka bwe bukyusa ekintu kiteekamu ekyo kye kitegeeza okusinziira bw'oba okiroose. Kansubire nti otegedde bulungi. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.